Robert Kyagulanyi Ssentamu okwolekera olugendo lw'e Kalangala ayitidde Masaka kyokka bw'abadde anaatera okutuuka mu nnyendo poliisi emulagidde okukwata oluguudo lw'e Mukoko Birinzi. Wabula wano wazzeewo akanyoolagano oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okugezaako okutangira emmotoka y'abamawulire ba Kyagulanyi okumugoberera. Ono asazeewo obuteeyongerayo okutuuka lwe bejjuludde ne babaleka okumwegattako. Atuuse e Bukakata asanze ku nnyanja amaato agaliko gatimbiddwa bbendera, akabonero k'akozesa mu kakuyege we n'ebipande bya bannakibiina kye. Ku kidyeri abasirikale abamulondoola be basoose okukyesogga ku misinde egy'ekitalo ne beekwata oludda lwabwe. Kyagulanyi n'abantu be yatambudde nabo batuuse eruuku era asanze abawagizi be bamulindiridde dda. Ng'oggyeko okuvuba ng'omulimu gw'abantu abawangaalira ku kizinga kino abeeno balimi ba binazi. Kyagulanyi akozesezza oluguudo lw'ettaka wabula nga buli w'abadde ayita ng'abawagizi be bakwatiridde ku kkubo. Ekyewuunyisa wadde abantu babadde bamwegattako okumuwerekera, abasirikale babadde babatunuulira butunuulizi ekibadde kirudde okulabwako mu kampeyini za Kyagulanyi. Kyagulanyi ng'atuuse ku mwalo gw'e Mwena ayaniriziddwa mu ssanyu. Wabula wanaawunyizzaawo buwunyi n'alinnya eryato erimwolekeza ku kizinga ky'e Bukasa ng'abasirikale abamulondoola abalese basamaaliridde. Kyagulanyi wabula abadde ali ku mazzi aseeyeeya bamutegeezezza ng'abakwatidde ebbendera mu kitundu kino bw'ali ku lyato eddala ate nga y'alina okubatwala ng'ono asazeewo okumulindira ku nnyanja era olumutuuseeko n'akyusa eryato n'adda ku lirye. Kyokka obunkenke bweyongedde ku nnyanja abadde abonga eryato bw'alabise ng'eri mutabuseeko era wano bangi emitima gibeewanise. Nga bannamawulire be tebannamwegattako nga kye bakoze baweerezza eryato eddala okubanonako. Kyagulanyi n'eno ayaniriziddwa na zibbendera ezibadde ziteereddwa ku maato. Okwolekera ku kyalonde kano Kyagulanyi wabadde agenda okukuba olukuŋŋaana lwe kubadde kwerula nsiko. Kyagulanyi mu kwogera kwe atandikidde ku ebyo ebyatuukawo mu mwaka gwa 2020 bwe yali azze okukuyega mu kitundu kino abawagizi be balyoke bakwatibwe nga n'abamu n'okutuusa kati bakyali mu nkomyo. Njagala mbabuulire waggulu eyo waliyo Katonda. Batulemesa okujja okwogera nammwe naye nali nkimanyi nti mesegi mugifuna. Saasobola kujja kampeyinigira mangi nazo nonna kimuli naye ye mubaka omukyala ekitegeeza mwakitegeera ensonga lwaki mbadde nnyina okutuuka wano nga njagala mbabuulire amazima. Oluvannyuma yeeyongeddeyo ku kisaawe kya Kaala wakubye olukuŋŋaana gaggadde. Eno bamwaniriza nga Yesu omununuzi era nga ku matabi g'emiti ageewuuba kw'obadde okomya amaaso. Kati wano naawe osobola okwerabira n'amaaso go engeri Kyagulanyi gy'ayingiddewo. Abakulembeze b'ekitundu kino ebizibu by'eno babimubuulidde ne bamutegeeza nti essuubi libali mu ye. E Kalangala tulina ebizibu eby'enjawulo naddala ebyobulamu, ebyenjigiriza,
eby'entambula naddala okuva wano okugenda ekyamusola bye betubonaabona. Kyagulanyi okwogera asoose kwoleka ssanyu olw'okuba kino akirabye ng'ekyamagero okuba nti asisinkanye abantu b'e Kalangala. Nabadde nteekateeka okujja wano. Abantu bangi abanjagala bankubidde. Senga nankubira n'agamba mwana wange enkya Christmas lwaki otulisa bubi Christmas? Abasajja bajja kutemulirayo. E Kalangala bakwekayo ebibbe bingi. E Kalangala babonyabonyeza nnyo abantu. Bonna ogendayo bajja kutuusaako obulabe. Ne ŋŋamba senga nnyina okutuuka e Kalangala. Kakati tuli ludawa! Tuli ludawa! Ono asazeewo asooka adigiddemu n'abawagizi be kyayise okulumya abateesi. Muzikirize nyizeemu Museveni tuwulire ekyabadde ki Ategeezezza nga bwe yeesowolayo okulaba ng'ajja okutereeza ebyasoba mu ggwanga lino. Mumanye baganda bange kino njagala mukiwulirize, njagala mumanye nti tulina omukisa okweddako abatuju. Bano abasajja bakoze buli kikyamu, babbye buli kintu, baava okubba ebiri mu nnimiro, ne babba n'ennyanja, ne babba amataka gaffe, ne tebaakomaawo bawambye abaana baffe, kati bawamba n'abasajja n'abakyala ba Katonda. Eri ebizibu bye bamuloopedde abategeezezza nti ye ky'ekyokuddamu ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja. Abavubuka abatalina mirimu tujja gitetenkanya, amalwaliro agataliimu ddagala gakoma kugwa Museveni, amasomero agatasomesa gakoma kugwa Museveni, abasawo abatafuna musaala bikoma kugwa Museveni. Kyagulanyi afundikidde ayagaliza abawagizi be bonna mu ggwanga olunaku lw'enkya olw'amazaalibwa ga Yezu Kristu olujjudde emirembe. Olunaku olw'enkya ono asazeewo aluwummule nga bw'asondagana amutwala mu bizinga by'e Buvuma. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Kalangala.